Mira kumukuto gwa Uganda Lifestyle nze Sigaba Murishi kati kuno kulabula eri abantu bonna bakukusa ebintu okubiyingiza mu ggwanga. Waliwo bakukusa ebintu nga babiyisa ku nsalo omuli eyagatuna ne mubeeramu eyemalaba mutukula kusanaawo ebusiya. Kale nno mulina okubeera nga mwegendereza lwa nsonga waliwo abasobodde okubeera nga bakwatibwa. Bano nno bakwatiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era nga kigambibwa okuba nti bano babadde bakukusa essimu eziri eyo mu 780. Essimu 780. Kati essimu zino eno ng'omugatte bw'ozigatta zibalirwamu obukadde 2 ez'ensimbi eza kuno. Can you imagine? Kati banene okukusa essimu zino eno babadde beewala okubeera nga basasula emisolo. Kati ku masimu agageze maaso n'okubeera nga gakwatibwa bano ge babadde bakukusa kwabaddeko essimu 287 zino nga za Samsung Galaxy nga kuliko empya n'ezo enkozeseeko. Ne kubeerako essimu 258 nga ziri mu bika ebyenjawulo okuli Redmi, Oppo, Sony Xperia ne Sharp Aquos. Kati kuliko n'endala 95 iPhone. Ne kubeerako n'essimu endala ekika kya Infinix 1012. Kuno kuliko essimu za Huawei 15 aye ne kubeerako n'ezo enkozeseeko eza Google Pixel 7 nazo zabadde 10. Katuno nno kuneno kwabaddeko essimu nga mpya eza Tecno Spark 20 5 kosa n'obwo bumapeesa 18 z'essimu 780 zibageze maaso n'okubeera nga bakwata. Kati woba oyingiza ebintu waneno naddala ng'obiyisa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe gino gy'emisolo gy'oba oteekeddwa okubeera nga osasula. Olina okusasula omusolo gwe tuyita import duty gwa bitundu 10 ku buli 100. Ne wabeerawo value added tax VAT ebitundu 18 ku buli 100 n'ebitundu 6 ogwo withholding tax kosa ne 1.5% ogwa infrastructure levy. Kitegeeza ewamu oba olina okusasula omusolo oguli eyo mu bitundu 35. Bw'oba oyingiza ekintu kyakakadde kamu emitwalo 35 gabeera gakutte. Kale omusolo ne guba nga kituufu guliko waggulu, kati abantu abamu kyebaba basalawo bayingiza wanene ebintu nga bakukusa bikukuse. Oli agamba wenna asasula omusolo nja kukomekkereza ng'essimu eno gye nnyingiza ngitunza obukadde 2. So wembulankanya bwe nti mumpolampola omusolo guno eno nja kubeera nga njitunda akakadde kamu mu emitwalo 8 nfune bakasitoma bawera kubanga abantu baavu tebalina ssente. Kati baneeno mu kugenda maaso n'okubeera nga babakwata abamu kasa abategedde nti giwunye bagezezzaako ozisonseka mu bintu byabwe emigugu wansi eno wasembera ddala ate abalala ne bazeesonseka eno mu mubiri gwabwe. Kwata omusipi n'asusikamu essimu esooka, ey'okubiri, ey'okusatu n'ey'okuna. Kale bangi babadde bakukusa essimu zino nga bakozesa emitendera egy'enjawulo oba enkola ez'enjawulo, ne gavumenti etegeezezza nti binono byonna yasobodde okubeera nga ebigwamu. Bano bagamba bakozesa tekinologiya ow'enjawulo n'obukodyo obw'enjawulo omuli okubuuliriza kwabo abasaabaze ababeera bakatuuka. Muno mulimu okukozesa kyetwandiise non-intrusive inspection scanners okategeddeako, then n'okumonitaringa nga bakozesa CCTV cameras. Ate waneeno ne bagenda maaso n'okubeera nga bakoperatinga n'abo aba security ku airport basobole okulaba nga bakwata abo bonna abagezaako okukusa ebintu. Kati bano bagamba ne bano abayitira mu VIP section nabo tebabatalizza, nabo babataddeko eriisa ejjogi okubanga babakebera biki bebeera bayingiza mu ggwanga. Abo ababafuluma eggwanga nammwe kibakakatako temulina kufulumya bintu bingi nnyo
ebyo bye mutasasulidde musolo ate naabo abayita kweri old airport terminal nammwe bajja kubeera nga babalondoola bamanye oba mukukusa ebintu oba mubitwala ebweru n'okubiyingiza mu butuufu bwabyo. Omuntu bw'oba ojja mu ggwanga erya Uganda wabeerawo kilo ze bakuwa, basobola okuwa kilo 7 kisinziira ku air ticket yo kuliko kilo mmeka, kilo 7, kilo 10, abana baba kilo 2 n'abalala kisinziira ennyo gy'ogenda okulinnya na butya kilo ze bakuwadde. Kati zonna zonna ezibeere excess kitegeeza olutuuka waneeno oba oteekeddwa okugenda n'ozisasulira omusolo oba olina okugenda n'ozisasulira omusolo. Singa bakwata ng'obadde okukusa ekintu kyonna baba bajja kukuba fine ya 50%. Bw'oba obadde oyingiza essimu ya bukadde 4 50%, kitegeeza omusolo olina osasula obukadde 2 biba bivudde ku guli eri gwe twabaze ogw'ebitundu 35. Kati wano ku kintu kyo kwe batoola nti kati eno ssimu ya bukadde 4 katujawuzemu 2 fine ya bukadde bumeka 2. Kifuna bulungi nnyo. Sinakindi okufiirwa ebintu byoba sente tozirina. Kitegeeza baba bajja kubikola ki bitereka babiteeke wali eri paka woneetereeza. Ate abamu kiza n'okuviirako okubeera ng'okola ki ng'osibwa. So kati twegendereze omuntu tabeereeyo n'akugamba munnange engeri gy'odde e Uganda nyambaako ontwalireyo zino essimu 6, nyambaako ontwalireyo zino tablet oba 5 n'ebirala. Olina okukakasa nti kilo ze bakuwadde zeezo ate ne by'oyingiza bikakatako okusasulira omusolo, oba watali ekyo muba mujja kubeera nga mukwatibwa. Kati bangi basobodde okubeera nga bayoyerebwa mu kikwekweto URA, Uganda Revenue Authority, kyagenze maaso n'okubeera nga ekola. Kale byebyo zisiga wapolishi.